Olunaku lwa leero ndina omukulu amanyikiddwa nga Bobby Yanga. Tugenda kutematema ezimu ku nsonga ezeetooloola eggwanga lyattu Uganda. Ngenda kusaba nywera pulogulaamu eno osobola ogyongerayo munjiwane munno n'abaako ebigambo bya Bobby Yanga byawulira oba oliawo naye n'abaako kyayiga oba kyamanya. Ndi ne Abe yali mu byuma Expo TV. Bobby Yanga, Yep. nkusaba ombuulize ssebo ku balabi bange aba Expo. Banange abatulaba Expo TV agaba Anthony oba Bobby Yanga. Nze mbabuuzaako mugenda kunsonyiwa tubadde tuzze ate ne wabaawo akwata mu netiwaka yaffe. Naye nga yefe. Yemmwe bali abaana. Byankalo. Kayitamu mutusonyiwanga. Obulamu bugenda kutya Bobby Yanga? Mpola muganda wange era ompulira ndi mugonvu naye ngambye ekyali wange yampise. Amanyimu abaatuwanika muganda wange kati nze bw'ompita siyinza ate kujeemera naddala ate ng'ensonga ze tulina okwogerako nga ziyamba ffe. Wabula tenjagala tutereezeemu muganda wange abantu abasinga bamanyi otulaba nga Bobby Yanga azze wano bamulabyeko ku live ne balowooza nti alina gwakiikirira. Oba ondabye wano mundabye nganzi munnayuganda anyigirizibwa. Otegeera nze siri mwogezi wa NUP, siri mwogezi wa People Power, siri mwogezi wa Bobi Wine. Otegeera ate namwe muba mutubuuza tubuuze ensonga z'omanyi nti tetugenda kwokya. Mbuuze ensonga ezitakola ki omanyi otukozesa muganda wange Bobby Yanga, manya nti eno ensonga tagenda kwokya. Kati omanyi nti kakati Bobby Yanga bwe mubuuza kati ekigenda mu maaso story kati kiringa ssaawa zino okuva eri n'omubuuza nti kakati wamma twawulidde nti ate ebiri mu kibiina awo boya. Tomanyaako mirimu gigenda mu maaso mu pate? Nze ndi mulwanyi nga siina meeting yonna gye ntuulamu. Siri wa kuteesa era siteesa nze. Ne bwe mbanga mpita ayitawo n'ensanga meeting mbanga atabalabye nsala eri. Ekitegeeza obimanya naye eri omuntu abivunaanyizibwako alina obyogerako atali gwe. Okitegeera ekyo bwe kiri muganda wange. Neyanziza ssaawa za kakati ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ekisooka ebyo byokwerinda okugezaako okukwata abambala n'abantu abatunga ebyambalo ebyefaananiriza ebyabwe. Bobby Yanga oyambala baleti, oyambala ne overall. Ntera nnyo okwambala gwe tonneeraliikirira nti saa yonna bakunonawo mu nnyumba y'omwoli. Kati muganda wange ebyo byonna babikola okuteekamu bannayuganda fiya oba okubateekamu. Kitegeera muganda wange kubanga ndowooza banakubye ne screenshot ebwetaaginoonya. Omwogezi wa poliisi bagenze okukola posti ne bagamba nti kombati za NUP ze baasanga mu nnyumba ya Honorable Koderi. Nengamba wangi ate mutugamba kombati z'amagye kati bwe zibanga za NUP ate mwazisanze mu nnyumba ya Honorable. Ekitegeeza muliko ekikyamu ku bwongo. Otegeera ate nkubye nti awo sikubye nze ku nkuba gye nkubamu. Tontegeera bano abasajja balina ekikyamu ku bwongo naye ebyo byonna babikola nga bw'omanyi nti kuteeka mu bannayuganda fiya. Ekisooka kya byonna omwana soda kkiriza gaana twambala kombati zino ne tunyuma. Ate twajja ne tusanga nga tulina media muganda wange. Bobby Yanga abeerako media ng'anyumye abaana ne bagamba ekiki ng'omwana aludde mu magye ali mu myaka 3 tewali yali amulabye ng'ali mu kifaananyi kunoba mu kavidiyo konna. Kati lwaki kibaluma? Tukunyuma ate tulina ne tupostinga ne tulabisa. Otegeera kati munanga abasajja nkalwa ye bakozesa ebyo byonna. Bagamba ebyambalo bino bye mutungisa byefaananiriza eby'ebitongole ebikuuma ddembe.
oba oliawo muyinza n'oleeta n'okutabulatabula ne mubikozesa ebintu ebibi n'olumba omuntu ng'owefudde omulwanirizi w'eddembe n'omukwata mu nkwata etaba saanidde. Lwaki temukera ku makya ne muwummula ne muyiyaayo ebitafaanagana byabo? Kakati kyali wange kankubuuzeeko ekibuuzo. Bwe liba nga ssomero liyina uniform ezifaanagana, ebyaffe sigenda kugamba nti bifaanagana n'ebyabwe. Naye bwe liba nga ssomero nga liyina uniform ezifaanagana, mugamba nti temwambala kubanga mulina uniform ezifaanagana ezaffe. Tezifaanagana, jjukira naye just kano kaleese nga example. Ekyawula kiba ki? Ebibaako amannya, abaaji. Gamba baaji esooka gy'obadde olina osooka muganda. Baaji eyawula. Ffe enkofiira yaffe eriko baaji. People power, our power. Ezaabwe ziriko brain. Kakati bifaanaganira wa? Tezirinayo zifaanaganira, just nti bamera akasajja nga tunyuma. Omuyitako n'omugamba afaana bikyebale n'akayinja nze luli juzi wano ne bayitakawo mu jjaamu abamiritale afaana nateekaniremu biyanga ng'ayagala just kumbuuzaako okugamba temunaba tisiga ayagala kumbuuzaako. Ekireeze ekibaluma tewali nsonga ndala kunnuma kwammwe. Tewali. Ate no bagamba n'okubagamba temukwata baana. Bosi waabwe mumanyiwa. Mugende mukwate Bobi Wine. Ajjambala buli lunaku. Tebasobola namusonga lwaki mumanyira mwe busajja mwe. Kyogamba bwe bakwata Bobi Wine ku kyebyambalo muyinza okusizinga faani mugamba tuwanisire tugenda kudda mu byambala nabyo. Mukwate oyo abalala temubafaako. Era Latifu mumwesonyiwe. Mukwate Bobi Wine yamutwalira omulimu. Olowulira abasiru mwana. Eyamuwa omulimu negomba tagiina mu nnyumba ye oba tebamanyiyo bajje mbatwaleyo. Oba mwana abasajja bano beesiwa oli ye yagitunga. Soda kiringa wano ondeese wano ku interview nompa good platform totandika okwogera byenjogedde nze mbyogedde ne bajja ne bakwata gwe wa postings eyabyogedde huuli wali temusiriwala. Kakati mugende mukwate Bobi Wine, Latifu mumwesonyiwe. Abaana ba people power mubesonyiwe. Oshege. Ya. Bobi Wine tolina kukkiriza nti eriyo abaana b'NUP abakozesa ebyambalo ng'ebyo ne basiiwuuka empisa. Ekyo sikikkiriza. Ekyo sikikkiriza. Ababeera n'emmundu kuba bategeezeza nti ne mukulu Latifu mbu ewuwe ebyabaddeyo n'emmundu. Kati muganda wange kankubuulire era banange kano ka message mbadde nsaba mukatambuze bwe kiba kyetaaga kasalamu nga mukasalemu nga mukafune mwebeereremu era mweberemu group bwe muwulira nti ku kyalo walina omuntu gwe bagenda okwaza group yonna mugende mubeerewo. Bano bafala bagenda kuleeta emundu baziplanting mu mayumba gaffe baleete ebintu babiplanting mu mayumba gaffe bakwatireko abaana baffe. Juzi waliwo omwana information nga kyali wange munange ng'ali eyo nanga Bobi yange amubeereremu. Nze omanyi bampadde information nyingi nenzisiriikirira ng'oluusi saagala ate manyi nga mumanyi nti nze nina ebizibu byange engeri gyendi eri ate abantu abamu munange ate abantu tobasobola bagaana kwogera. Kati nga luusi information gye bampa genda information eyo wagifunye otya. Kati muno saasirise nagambye waliwo abantu abagaba information zaffe n'enamba zaffe zetukozesa. Bagamba ono gundi mwana soda asuba kyanja okuliraana gundi petrol station ayina ebyambala bya NUP oba bya people power. Kati ng'obusirikale bujja okutandika okukola saakyo owulira muganda wange. So nga ndi mu kugamba abaana kino si kyakubatiisa wabula kwebeereramu. Nze manyi tusobola okugamba nti mwana soda omanyi ekiriwo ffe tulina kombati zaffe ttaano ku kyalo kyaffe tugenda zikuuma tutya nti bwe bujja tukuŋŋaane bannakyalo. Mwena mukimanyi tusikukuma abantu muliro Bobi Yanga.
kubakumamu omuliro nga njagala beewe security kangu bakumemu omuliro kubanga mwena mukimanyi bulungi nti ababbi bakozesa emmundu n'ebyambalo by'amagye ebyamagye byennyini nga si bya golowooza babijjawa abasirikale bennyini be babbi be batubba owulira nga bakozesa ekyambalo ky'eggwanga omanyi lwaki batubba omusirikale akolera ssente meka gamba ate bakatandika obwongera kasente ennaku zino naye ng'embeera ebadde mbi nyonyonyi era ssente ezo ze babawa saawa zino ne babagamba nti kati bakole ki tezirina kye zibayamba omuntu ng'alina emmundu alina ekyambalo ky'eggwanga n'otandika omuwa obuswazi g'omusuubira kukola so gambagamba bannaffe abali mu struggle mwebeereremu abasirikale babbi bajja okukola saaki ne basanga ssente tebakuwa teosobola kufuna yadde ebitaano nze okimanyi bulungi nti mbaddeko mu makomera ag'enjawulo era experience gye nti abo abasajja nga bazze kukola saaki batwala buli kimu buli kye basanga oleeta olugezi situlawo eyo entebe yoola tulabe okusitula entebe gwagenda osangawo emmundu wansi w'entebe ogambe kyokka nga wano bakugamba tugende tusaakinga eri mu kisenge waliwo asigadde wano n'agiteeka wansi w'entebe so bannayuganda mwebeereremu mukkiriza buno obusajja tuteeka mu fiya ekitegeera ya abantu bangi bali mu makomera watali musango yadde n'ogumu yadde olw'okuba bano abasajja bo banoonya byanfuna yana zibakubye kati bagalakula boosi waabwe nti bakola nnyo era abantu bali mu kukola bikola bya kitujju tusanzeeyo boma ebijingirire mwebeereremu baganda bange temukkiriza buno obufala kubamanyiira nga wakayingira bwe bukizze ku kitundu kyammwe mu buteekemu kamera mugambe nti nga buyingira wazze n'ekino n'ekino oshegeera bayingira Bobian yo gamba nga bayingira mu bateekemu kamera bugamba nga bu oba tobasizaamu nkolevu abantu abakuuma ddembe naawe ate kati oba ondeese kwogera wano ondeka n'enjogera byolina okwogera kujjako ng'oyagala kwogera bye nandiyogedde nsobola ovaako gwe n'obyogera genda mu maaso gundi yo yeseba so munange bwekityo bwe kiri baganda bange si kubateeka mu fiya jasi tuyina kwebeereramu bona bakimanyi era buli omu aga Bobiyanga ye tumumanyi era banange kasasiro oyo mumukolanga ku kyalo kwendi ne mulaba Bobiyanga kusikusomooza mukola nnyo naddala ebikolwa ebibasoomooza waliwo olowooza ebyekitiro ebyo basobola obikola ku kyalo kw'embeera naawe ebyo ebyekidongo ebyo waliwo akatandika enalaba nga bazze okukwata omuntu n'oteekawo kamera n'ogaa temulina gye mutwala si kusoomooza nakulemesa mbuuza bamutwala tebaamutwala baba yalina omusango lwaki tebaamutwala ate olowooza waayita meka ng'omuntu eyabba essimu eyo bamufunye ate nga si oyo gwe baali baagala otwala so mwe basajja mwebeereremu tetuli basiru tetwasoma amateeka naye atilisi tubaddeko mu makooti tumanye amateeka nti nze bw'oba ogenda kutwala omuntu sooka oleete waaranti eraga nti okoze buli kimu okunoonyereza kulaga nti yayabbye kati oze mutwalo olaba obakulemesa naye bino musimanyi musanze wano neefuna wano kagundi ka referensi stupidi musonyi okoze olulimi oluvuma naye buno obusajja butumateeko emirembe omwana soda olaba lumu batwala omwana nali siriiwo abaana baŋŋamba nti omanyi kyaliwo bamututte naye twerabidde okukubira essimu era abantu bonna awo nabakyawa ne bagamba lwaki temwankubidde ng'ate mbaddeyo ewaka ne bagamba no tukwerabidde mwana n'ekyali agezezaako okulwana n'obusajja mbambi netuuka n'alemererwa ninga kale wulira omusajja yamalayo emyezi 6 awatali musango bano abasajja balina zifayiro zaggwa dda bazijingirira ne baziteeka eri kati gwe bakukwatira tosobola kubula musango kasootuuka mu mikono gyabwe bweppa
eyo zikoti masho balinayo emisango zino zikooti eza bulijjo balinayo emisango kati bo basalawo ne bagamba amanyi ono wa lugezigezi nnyo kati nze tebakyasobola kuntwala mu buno obukooti obwa bulijjo n'abajooga n'okubajogera kuzina bantuuse eri ange mpozi ebimu sigenda byogerera wano naye eri kyobamanya twabajooga dda tulinayo n'abakazi kale lwaki gwe tobatya gwe obeeyisizaako nga batyako eki ekisooka nazuula obunafu bw'abo abasajja mwebyo ebyokunsibasika bunkute bukoze ekitwekubya ebikonde namala ne mbuzuula nti muntu nga ffe era nako kaluma bwekuba ekigozi kakala ne kakuluma erinnyo mu mugongo nakugamba ti mu mugongo era ne bwenzijjamu esaati mulimu amanyi g'omusirikale yanuma ennaku z'omwezi 9 Oktoba 2019 ku mini price president yali agenda busaabala sigenda lwerabira olunaku baali bagezaako kumwana era ne balemesa ebintu bino tebitandise jjo abantu abasinga bayinza okulowooza ekibuli yakifunye ng'asemberedde president no my friend buli omutima nazaalibwa nago era ne taata wange yafaita nga tosobola kujja ku kitundu n'otwala omuntu ebyekidongo ebyo Bobi Yanga omusirikale yakuluma agezaako kukola ki yatuma kyokka ng'ayina ne pisito negambalaba omusiru kati lwaki tookubasase mulanga abamufe twakuba ati babakuba amasasi ate nga muyomba nti batukubye nga tetulina byakulwanyisa muganda wange era zekina abantu bensekerera bagamba Kyagulanyi ali mu kussa abaana b'abeeni bwe kuba kwessa papa kwessa naye naffe tukikola lwa bukoowu twakoowa ebintu abasajja bano bye batukoze bituleetedde okwekyawa n'owulira nga tolina ky'oyagala mu nsi ya Mukama mu ng'owulira weekyayi sirimu nakola akatambi abaana nange ayite mwana gwe nga weekyawa nnyo weekyawa bubi nnyo ne mbagamba mmwe basajja mwe mumanyi ensonga lwaki nze esaawa zino nkyalemedde ku mulamwa era nga ntoba n'obusajja ekisonga kya byonna nze siina kyenfiirwa tewali tolina baana olaba abantu ababutoza ebikira netiwakayo tekukuteemu olongo nkulaba tolina mwana tolina mukazi tolina bazadde muganda wange ffe twekyawa dda nti oli antwala luzira emyezi 5 nemwebaza ne mugamba neyanziza landiroodi nkubyewo endobo tagenda kumanja yadde 5 kati kubobe landiroodi omwana amaze emyezi 5 eruzira ogenda mubanja oba otegeera bulungi ekitegeera kati era Museveni n'omulembe guno Bobi twatalafiira ewaka twavaayo tusiibudde mukozesa obwo obulamu bwennyini bwe muliivinga ne mutyoboola abantu ab'ebitiibwa ne muvuma abantu ne mweyisanga mu mwagadde kusinziirira ddala ku bantu abali mu pate yammwe kati ate bwe tuteeka mu ggundi eyo leva evuma nze sivuma bagamba bafuutu soja mulengeza nze amaanyi gange gonna bateeka ku dictator ne bakyaliire era bokka era kumakya bw'oba oyagala nfuuke kyaliiwo nyamba tukaganire wamu tulwanyise nakyemalira ne boyize gwe ne boyesitula ne wekiika mu kkubo lyange sikuyinaako obuzibu nkubuuka nogaye liirako naye Bobi Yanga bulijjo gwempulira oba bampadde duplicate naye nga yenze era kyobalaba tosobola mu ntalo zitalina makulu kubanga nze manyi dictator kyasobola okukola muganda wange dictator asobola okuleetawo diversion mwena ne muva ku mulamwa ne yadde kyabagattako yadde osegere ne mudako ndiko okukuma kati nze amaanyi gange nga kungaanya ne gateeka ku muntu dictator ne mukyaliibwa obwo naye bano omuyimbi gundi eyo n'akola ki muganda wange era ebiseera ebisinga bye bamanyi okungamba nti oba Bobi Yanga naye wano lwaki tewasaidiize gundi mbagamba mulaba baganda bange sigenda kuyimba Bobi Kyagulanyi ng'ate siina kyemugatako saawa zino twetaaga abantu muganda wange omwana soda twetaaga abantu kutwegatako tulwanyise nakyemalira si kwegobako bantu
nga bwe mwakola ku mpuuga. Sekyengezaako okutegeeza wali muganda wange ate saagala otereete mu nsonga zino. Waliwo omuntu atalina kubeera naffe ne waliwo omuntu gw'olaba nti omuntu ono wano yadde abadde agize bw'ati naye twetaaga kukola ki. Pulezidenti waffe azakola olaba era tugamba musonyiwe oli ne wajja ne yeekiika mu kkubo lyaffe ye ne yeefuula nti ayagala akuyigirawo oli omugongo agume mumuveeko mugambe kale tukusonyiye ffe twagala oli. Oli alina kaffe. Nze soka budde bwange ate tudde ku muyimbi gundi tutandike okkuba obudde si buyina. Abantu bakwata okulowooza nti oba kyali wange ng'ate si kyali wange. Oli bibyo birala. Nze kankubuulire njagala Bobby era n'obulamu bwange bwonna. Muganda wange nze nakikugamba n'okikugamba nti essasi oli bwe ndaba ng'alitadde mu ttageti agenda kukuba Bobby soolo oteekawo omubiri gwange ne bakuba nze kino nkirayira saawa zino neeteekayo ne bankuba. Yeeyo lavu gye ndina eri pulezidenti waffe. Naye sigenda kuleka bantu kumunafuya nga baate baagala kukozesa linnya lye nti oli agenda kujja tandika okuyimba Bobby naye ng'ate agezaako mugobako bantu. Ekyo nakigaana era nabagamba ku gundi ensonga ezimu ngenda kwetegereranga. Sigenda kuyimba Bobby wange nzekka. Oli mukulembeze wa ggwanga tulina mwagaza abantu si ate kumugobako bantu. Era omuntu yenna akikola ku lulwe. Mwena mukimanyi bulungi nti NUP ne People Power twaniriza buli omu era abasinga bambadde nga bye twambala beeyisa nga bwe tweyisa naye ng'omulama gwe baliko si gwe tuliko. Baagala balage nsi nti abali naffe tulina abantu abanyigirizibwa naye ng'omulama ate kunafu yaffe. Okitegeera? So ebikolwa by'omuntu bye biraga kiki kyali. Okitegeera? Nkufuna bulungi. Oli agenda kujja ayambale combat atandika ovuma abantu mwe muli kino mukinga kiri. Yo si yenkola yaffe. Ne bwe mbanze nga nzeeke nyikize envudde ku mulamwa njagala munvunaane ng'omuntu. Tukuyiseemu eggaali. Mumpiseemu eggaali ng'omuntu. Saagala ate kivumye pulezidenti wange nti mubalaba abaana ba gundi. Abaana ba Bobby. Tukubidde mu maka ag'enjawulo muganda wange. Ng'abamu ku kyalo era bw'otuuka ku kyalo nga bw'omanyi nti twaniriza buli omu NUP eraniriza buli omu. Fe abasinga ku kyalo abaali tebatugambako ate abasinga sayidi eri baali balokole ne NUP ne People Power netugatta. Tewaliwo kiraasi nti basoma nti basomera mu ssomero lya NUP. Nti olaba kati twasomera mu masomero ga njawulo. Kati oli bwakeera ku makya n'avuma ate tatuvumya ffenna. Ate omulyango oyo yakulirawa era kyebamukozesaganya ekika kyonna. Tagenda atuvumya ffenna nti gundi yayisizaamu gundi amaaso yavumye gundi mumunenye ng'omuntu. Naye ezange zimanyi okuvako njagala oyisaamu abantu ne zisiraapu. Neera nze manyi okukolera zi vidiyo ne ŋŋamba nze teri avunaanyizibwako byenkoze byange ng'omuntu. Oteekako ka disclaimer. Disclaimer kino kyenkoze NUP tekivunaanyizibwako People Power tekivunaanyizibwako. Bobby yange okuleraŋŋana n'ebyokwerinda ne security oba oli awo mulina emirimu mingi egy'okugatta ku struggle ne ku NUP. Lwaki kano temukajja? Omanyi omuntu waba akwekwasa nti sodo olina enviiri nkulu lwaki nzisalako? Lwaki temuyiyayo ebyambalo ebyammwe mu kale ezo zennyini ne mwesonyiwa biri eri ne mugenda mu maaso ne struggle oba nammwe mwagala beesonsaako? Kati muganda wange abo abasajja tebasobola kubula kye beekwasa. Nazo osobola ozireeta ne bagamba ezo 235 poliisi zegenda okukozesa. Nti muzisanze muwaka pulaani. Twade twagize by'eddanga bugundi enkola gundi entegeka yonna yawedde dda. So abo temubawa budde. Kubanga si gwe kusoosa okikola muganda wange.
si bwe gusoose kikola babikola ne bamala ne babivaako obwavu bwe baluma nga bakomawo era amawulire genfuna gangamba nti ennaku zino baavu essaawa yonna basobola n'okuoganayizingayo okwekalakaasa ng'abantu abagenda okwekalakaasa baabwe bafuniramuwa muganda wange bo bafuniramuwa kuba mwe temulina sente bafuutu soja temulina sente kati kakubuulire bwe bafuniramu muganda wange mu buvuyo obwo babba ebintu by'abantu simbwa mubba mu buvuyo obwo kumanyi gwa netiwaaka eterere muganda wange no ntuusa okusiibula jafuna akadde oddemu ompite tubyogere kubanga ndaba wano obundi obudde bwange buweddeyo kale tweyanziza nnyo mukadde wange ngenda kusaba for now obasiibule akasawo oli basiibule bwenabaddeko Expo TV musubscribe sharinge ono kyali waffe mwana abaddewo akoledde emikutu mingi era yatutuusiza we tuli bambi temumwerabira kyali waffe oyo naye nga omulamwa gwe tuliko kujjako nakyemalira kale mukitegeera muganda wange nze kambasiibule ebyo ebyange kyali agenda kunkomyawo naze wendi kale beera bulungi kyali neyanziza oyo Bobby Yanga y'omu ku baana bemanyi mu struggle abagiruddemu ebbanga ddene abateerya ntama Bobby Yanga annyumira nnyo ebintu bye Bobby Yanga ssebo waliwo bagenda okukwata abantu eyo nga bagenza okukwata omuntu Bobby Yanga yateekawo embeera n'ateekawo kamera naga temulina gye mutwala ssebo n'ateekawo ekibuli okukakana ng'omukulu tebamututte so anyumira abaana ba struggle abo bannyumira tujja muleetanga si yekka n'abaana ba struggle bangi tugezeeko okwogera ku nsonga nnyingi naddala ezibakwatako bo nga bo beetegekedde batya ebikwekweto bya poliisi ebikwekweto by'ebyokwerinda bye batwala mu maaso ku nneeyisa yaabwe oba oliawo ne pate yaabwe bwetyo butambudde ne kankujjukize aba Cambridge Junior School bali Matugga Kito kilomita 1 off Bombo Road mwabatamanyi kusoma balina ennamba MTN 075 077 0M 1412 eya Airtel 075 52 ezi namba zikubeeko kati obabuuze bakubulire nnyingi nnyo ku services zaabwe ze batuusa eri abaana emisingi emito gy'eggwanga lyattu Uganda bodde ne boarding bonna ebisale ne biggwa ebisigadde byonna by'essomero liba liriwa omwana kuviira ddala ku mitendera gyabwe gye bakwasaganya ko curricular activities bazitwalaganya bulungi nnyo mu maaso mpozi n'aba El Shaddai nabo osobola obbafuna bakugamba we are located in KZN province near Iskawani Molo era mbisomye bali we are located olwa luzungu in KZN province esangibwa mu South Africa Iskawani Molo okitegedde the fastest way to send money home okitegedde so beekwate aba El Shaddai batabuza akasenteko bulungi nnyo ku miwendo emisaamusaamu mpozi ne aba Alpha Media Production abo nabo balungi balina services zaabwe ziba offaringa eri customer waabwe omuli ebifaananyi videos ennungi ate bantegeezeza nti ssaawa yonna bagenda kuba bafuna abalwasama abantu aboogera emikolo egy'enjawulo so osobola omukolo gukwata n'ogubakwasa head office ziri mu kibuga Kampala waneeno wennyini we tuli tulina branches nnyingi Mbalala Ishaka so mutukubireko omukolo gw'oguwa ekitiibwa ate omukolo guno ogweyagala mu broadcasting live nakyo tusobola okuteesa embeera n'etambula maridadi sana abatwagala mwebala abafollowinga Expo YouTube Facebook TikTok Instagram ne Twitter namugereko omulungi abatukumire bye bye Expo TV to the world.